Mwanamuwala Catherine Nanziri yakiikira Uganda mu mpaka za Olympics mu kibuga Tokyo mu ggwanga lya Japan. N'ateekawo ekyafaayo ng'omukyala omukubi w'ebikonde eyasookera ddala okuzannya mu mpaka eza Olympics. Olunaku olw'enkya wakuteekawo ebyafaayo ebirala okufuuka omukyala asookedde ddala okulwanira omusipi gwa Africa nga wakwambalagana n'omukyala Igin Kayange enzalo y'eggwanga lya Tanzania rounds 10 nga balwanira omusipi ogwa ABU female bantamweight wali ku MTN Arena erugogo. Gwa ABU guneno gutegeeza kyamaanyi gyendi lwansonga wafuna African belt obeera osobola qualifyinga okuzanya WBC world title era nga ntunulidde okubeera nti nno Kayange mujjako points ze olabika nga omusipi kasita nkufuna nti mbeera qualifyinga ozanya world title eza ABU era nga ekyo kyentunulidde essaawa zinene mu kirooto kyange nga yali experienced kuba fights ze ziri 12 omuntu ng'oyo abeera ali used ku ring naye ate okusinziira nze nga we musomyeko tekirina maanyi gonna gekinkanga. Eyaliko kapteni wa ttiimu y'eggwanga y'ebikonde the Bombers Nanziri Musa wakwemala eggayaŋŋano n'omukongo Samuel Muloko mu busito bwa super middleweight nga nabo balwanira omusipi gwa Africa ogwa ABU East and Central Africa. Tewali kyanjawulo ekigenda kukyukamu, ekigenda okukyuka nti ngenda azanya title ya Africa but era desire ey'okugitwala yemu desire yemu gyembadde nayo okutwala ziri endala kozi yemu kuzenjagala okugattako accolade kuzenyine waka okusigala nga ndi complete oba standing boxer. Kyenneesiga I'm talented, I'm hard working, I'm strong, ate I'm intelligent. Kati byonna wenna abigatta nja kujja nkole craft buli omu gwagenda okwewuunya. Stanley Mugerwa the boxing center naye amaaso agatadde ku musipi gwa Africa ogwa ABU Eastern Central mu buzito bwa middleweight gwe bagenda okulwanira n'Omutanzania Jacob Muganga. Omusipi guno gwe kyomanya buli kimu kiri in line for that belt. Maze emyezi esatu nga buli kimu nakivaako nga ndi ku kintu kimu ki training so kitegeeza ngwetaaga osinga niki ekintu ekirala kyonna. Nabagamba ebibegaabega byange tebibalance ngirolaba neekubidde eno kati neetaaga omusipi omulala side zeno nkoleki komewo mu shape nemekubanga wa bbango. Ennwana 14 ze zisengekeddwa olunaku olw'enkya nga waliwo n'olw'embiranye wakati wa Kamada Ntege Fire ava mu ttiimu Lipanda nga werekeddwako meya w'e Makindye Kasirye Ali Nganda mu Lyannyama era nga bazze ne keesi y'abafu mwe bagenda okuteeka Bast Abdu Mutyaba the teacher bwe baba nga bamukubye olunaku olw'enkya. Ekisinga obukulu ndagala okwebaza abaana b'omu ghetto bakooyoola olunaku lw'enkya mugenda kulaba kye bayita entomi. Bala bonna baana bange bonna ba mu ghetto bonna baswahaba naye ate ndi wa mu Lipanda. This is what I am doing.